Beautiful media. Yafetu kusensonga. Nenga Segirinya yayisibwa bubi. Ekitegeeza kumera okusibwa kuno kwe kwa virideko era emikutu egisinga gyogera waliwo tocha. Osanga mwalimu okutulugunyizibwa. Omanya okusika olw'empaka ne bakukuba ne bakusinika mu kamotoka bwati. Oyinza obutatuulayo bulungi nti otudde ku katebe n'osuulayo olubirizi bwoti. Kati muli organize zigenda zicyankalana. Ogenda oyisibwa bubi. Wadde abadde muvubuka. Emyaka 37 aba akyali mwana muto nnyo ndowooza obulamu nayo expose komera ennaku 5 bibamala mu komera gwe mwaka mulamba ndowooza n'emyezi nga mukaaga si kirungi obulamu obwo si bulungi si bwangu osula empewo ate baayinanga bayina endwadde zaabwe era baagambanga mutukize tulabe abasawo baffe ninga bamu tebakkirizibwa. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzukulu wakabajja njakubuuzaako ku SB Family tugusa ensonga abadde bagoberera kitundu kyaffe ekyasoose n'abagambye nti ekitundu ekyokubiri ngenda kubanga nkomawo n'ebyafaayo by'omugenzi Muhammad Segirinya abadde omubaka wa Parliament e Kawempe North etuleese era nga omukulu gwendi naye wano y'omu ku bakitange y'omu ku ba mentors yali mukama wange nangoba nina gye musanze eno naye tusekamu tunyumirwamu kuba kiba kizibu okusanga mukamaawo gayita ku kibi ne gaseka abaganda bwe tugamba ne mu kibiira museka era obulungi tebugaanibwa neyasuza wali omufu era bamuga nti wasuza otya naali ku kitanda emulago omusanga n'omubuuza nti wasuza otya nakuga nti bulungi n'omweza n'omubuuza nti obukuluma naga nasuza seebase nga kintu kinsimbye naye nga oli asoose nakuga nti yasuze bulungi so obulungi tebugaanibwa naye kibi nnyo mbaaniriza nange ku mukutu gwa SB Media sanso okunkyazaako naye nga ate wakati mu nnaku okuba nti abadde omubaka wa Kawempe North oba Kawempe ey'omumambuka giyite ey'obukiikakkono Muhammad Segirinya Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno bamu ku bantu ababadde ab'amaanyi oba ababadde bafuutu soja abalumbi nebibeera nti waliwo ekintu kyonna wabawo omuntu akiri mu maaso so Segirinya abadde muntu abadde nnyo ku front page ya NUP te bantu ababadde batambuza ekibiina n'amaanyi era ekibiina kijja musubwa nnyo kiyinza okukitwalira ebbanga eddene okufuna omuntu aladdawo nga Segirinya okufuna omuntu anaddawo nga Segirinya bingi nnyo mu bulamu bwe bimukwatako watunira mu byobufuzi teyasooka kuba munnabyabufuzi nnyo naye yakiyingiramu n'akyambala n'akinywereramu so bagenda okutandika ekibiina kya NUP nga Segirinya ye mu byobufuzi mwali so omuyaga bamubaguta omuyaga gwa NUP wagumusangira
Katonda alina bwenge gyategekamu nti ayamba abeetegese emikisa gijjira abeetegese kati abaali beeteze mu ekyo ekiseera be bali abaali beeteze mu 1981 nti akalulu ka 1980 akakuba ku nga 10 Desemba ka Paulo Muwanga malakalangire nga 11 nti Obote akawangudde Museveni alukagere mu nsiko akati abaaliwo mu kiseera ekyo nabo bwe gwali omukisa gwabwe gwabasanga beetegese beba Museveni beba abaaliwo era mu biseera ebyo General Kaguta Museveni Salimu Sale ne bannaabwe be baali abasirikale nga 27 ne bagenda mu nsiko era omukisa gwabakwata ne bawangula akati ne bano nabo omukisa gwabwe gwajja mu kiseera ekyo omunyaga gwabasangira Segeni yali mu kibiina kya FDC by then yasokera yasokera mu ngana genda no mkuba masimu akati Segeni nyakamukolage Segeni mwana azalwa ye Buddu Munabuddu azalwa Kaddugala Kaddugala Masaka Kaddugala kiriyawo ngotandika ekibuga kya Masaka City wetandikira awali otona tukakuwero kamu Masaka City wetandikira owali Kaddugala era watandikira obulamu bwe bwonna bwaba ayogera mu byabadde anyumya nga gataata we yali musajja nga munaku biseera ebyo 1988 ewazaalirwa Segirinya agenda okuzaalibwa nga President Museveni yakabeera mu ntebe mu office emyaka 2 1986 President Museveni ajja mu office 1988 Segirinya azaalibwa e Kaddugala Masaka kati Segirinya atandikira mu mbeera yali ya bwavu ebiseera ebyo bwavu bwali bungi nnyo nti ne mwanyi ezaali ziriwo mu biseera ebyo akatale tekaali ka mulembe nnyo abalimi e Masaka baali bayimiridde nnyo ku matooke nga basuubula matooke gayita Kampala naye mu biseera ebyo ate emyaka egy'ebiri olutindo lw'Ekatonga lwali baalukuba ba Museveni okuwamba Kampala okuwamba Kampala tibamala kusalako Masaka ne bakuba olutindo lw'Ekatonga balukuba nga teri kusala kuveeri okusobola okunyweza ekintu kati awo olutindo lwali lukubiddwa ebyesuubulagana byali binafu nnyo mu mbeera eyo abaana abaali e Masaka abasinga baali banaku nnyo mu mbeera eyo nga bazadde babaavu tebalina byako n'ebyokulya byali bitono nnyo nali Masaka mu mwaka gwa 1986 Museveni waawambira tuvaayo mwaka gwa 1986 mwezi loza gwalinga gwa 8 tusanga tanka ezaali zikubiddwa ku kkubo okwo nga nekkubo lennyini ku lutindo lw'Ekatonga waliwo tanka eyakubirwawo naye nga twetoolawo tulire ebbali bwe tuti bwali batadde ebiseminti motoka kwe yayita twebalama so ebyenfuna tebyali birungi so Segirinya ajjira mu mbeera eyo era yakugamba abadde ayogera nti yasookanga kutunda watandikira okusoma ng'atunda ebikajjo waliwo ebikajjo byatunda ku masomero okwata ekinywa ky'ebikajjo n'okyetika ku mutwe bino bimunubbi gowa simanyi bino byolaba ku bigaali batambuza mu kibuga bikakejje kati n'obyetika n'obitwala ku ssomero n'otunda n'ofuna ku school fees n'ekikajjo nga kya nusu 10 ekyempanga ennamba bweti ya nusu 10 kati okufuna siringi eziwera 13,000 olina okwetika ebikajjo mu 30 kati mu mbeera yonna ngo that is what peasantry kind of living so Segirinya atandikira mu mbeera eyo afuna ekyokwambala olina kutunda bikajjo funa ekyokulya ogenda mu ddwaliro olina kutunda bikajjo ogenda ku ssomero olina kutunda bikajjo so ayingira mu Kaddugala primary school gy'asomera ekyewuunyisa nti yasobola okusoma n'ayita yafuna grades 13 mu P7 n'ayita n'agenda mu senior era n'agenda ku Kaddugala secondary school n'asoma Segirinya asoma awo ng'erinnya lye si ye Segirinya si ye Muhammad ye yali Richard bazadde be baali bakatuliki naye oluvannyuma n'akyuka n'afuuka omusiraamu kwe kulonda erinnya lya Muhammad akyuka akoze bayakyukira ng'akyali eyo akyukira awo mu secondary ng'akozeekuzeemu tandise okufuna ebirowoozo ebyenjawulo so n'akyusa erinnya n'ayitibwa Muhammad kati Muhammad litambudde era kyova olaba nti empapula ze zaalimu nnyo mu kwesimba wano mwalimu nnyo akavuyo kangi nnyo baakuyitanga ani gwe wali olw'ensonga nti bambi teyagenda mu kooti nti akole asoyiringe affidavit byali bya nze gundi full stop nze bantozeza shahada kiwedde kati n'agenda n'erinnya n'alyetuuma naye nga yalina eriri ekkadde so kati bwe walinga oyagala mubuuza bbaluwa y'abatiisimu nga kitegeeza olina kusangako Richard
naye kati ate balwa yabatisimo gibuuza omusiraamu omusiraamu otwala shahada kiwedde nabbi muhammadi ye nabbi wa katonda yekka ali ku nsi kiwedde gwenga mutambula so yoyo Segirinya kati bw'aveeyo secondary agigatta nti asanga essomero lye bayita Pimbasi yali secondary school ngeri awo Kawempe avudde Kaddugala azze Kampala ayingira mu Pimbasi secondary school eyo gyasomera okutuuka ku ddaala erya senior 6 watuukira mu senior ey'omukaaga lunakola ebibuuzo bye ebya A-level bitono bimanyiddwa ku results ezo kuba zaalimuko obuntuntu kisimanya ate bamugamba zaali zagundi biki naye results zaali zise era oluvannyuma kizuulwa nti wadde yali tatuuse teyatula senior 6 alayi kati yagituula kuba alaga nti yeeyongerayo okusoma n'agenda Netherlands n'asoma ebyendya n'emmere kati eyo ebbaluwa gye babalanga equivalent to senior 6 so ng'omuntu bona agamba nti omusomesa wa primary bwaddayo n'akola upgrading aba qualifying okubeera ku senior 6 level nti aba asomye senior 4 bwe yasomanga senior 4 n'agenda n'afa mu PTC oba ebiro bazita teachers training colleges bw'ava mu PTC n'agenda n'asoma neeyongerayo n'agenda mu NTC n'asoma ku National Teachers College kati upgrading y'ekyambogo n'afuna diploma eyo kati eyo that diploma is an equivalent to senior 6 kati omusomesa naye yesimbawo bwatyo era singa oba obuuzizza Minister John Kiriza Muyingo Minister omubeezi w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu asobola okunyonyola bulungi ekintu ekyo that equivalent is there omusomesa asobola okwesimbawo so Segirinya mu byenjigiriza avaawo kati bino ebyobufuzi na bijja mu luvannyuma 2025 Segirinya ayagala okuyingira ebyobufuzi ajja mu road councillor yesimbawo Kawempe North yesimba ku road councillor before okujjako road councillor awo yali atandise okuba amasimu kuba abasinga bonna bamanyi nti yali mukulu w'amasimu ku maradio atandika etutumu manyi waliwo ekiseera ky'ebimeeza n'ekiseera kya evolution ya radio stations eza FM nti kati abantu batandika okukubanga amasimu ku radio bakuba amasimu ku radio bateesa ku miramu egy'enjawulo giba gyeweziddwa ku radio Segirinya yali omu ku abo mulimu abasajja bakubanga amasimu bano bagundi abeekasibega ekibibi bagundi ng'akuba n'essimu nabula n'okukaaba nga ayinza okunnyonnyola oluguudo olugenda ewaabwe n'awulira nga n'okukaaba so Segirinya atandika okukuba essimu naye ku radio ez'enjawulo yeeyita Muhammad Segirinya eddoboozi ly'ekyebando kuba wali ekyebando ewaabwe yeeyita eddoboozi ly'ekyebando tiyatuuse eddoboozi ery'ekyebando mu bantu so ettutumu lye awo abantu bamuwulira era bangi abeezimbira mu mbeera ezo nti baatandikira mu kukuba amasimu kukyala ku TV kukola ki abamu baamaliza babaka mu palamenti so kati Segirinya afuna omukisa ogwo ensi emutegeera oba okwogera amazima n'okusimba ku nsonga eziruma omuntu wa wansi kuba ono tumusobola asobola okukola so wajja okubasawo ekya road councillor okukiika ku lukiiko lwa road mayor mu kibuga Kampala olwo Kampala evudde mu Kampala KCC efuuse Capital City Authority wajja okwesimba ku road councillor paka nti ono yajja tukiikirira asobola so wabeekawo empewo mutuma kigenda otukiikirire ku road councillor so bwajja Segirinya n'asoma n'agenda ku road councillor n'akitambuza bulungi nnyo mukiise naye nga mwekalakasi mulungi nga ye ensonga tekigaana nga Segirinya wakiri atuula mu ttaka akyenyigiramu era waliwo abaamulaba Segirinya lwe yatuulako ku mwala gwe bwayisaawo enkuba etonnya so Segirinya abadde muntu osobola ogamba nti ali aggressive mu bintu mwabanga alina kyaluubirira ekiyamba omuntu wa wansi ng'akirumbisa maanyi so Segirinya mu mbeera bwetyo kati omusajja mukulu oyo avaawo nga road councillor n'ayambuka kati 2016 paka 2016 yayagala okwesimbawo bwe yesimbawo ku bwa MP Latif Sebagala n'amuwangula
baali bavuganya abawerako Latifu Ssebaggala yamuwangula Latifu yali w'amaanyi kubanga yali wasirama mita imaamu wa parliament yali imaamu wa parliament y'omunaana so kati Latifu Ssebaggala n'avuga yesimbawo yali ku kali ya DP ono Segirinya olwo yali mu FDC yajjidde kulenya FDC ekigaana n'asirikana nadda ku World Council kati chance etuuka omukisa we gujjira ye 221 omuyaga gwa tsunami watu tsunami nti ekintu kyesunda mu 221 Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yamaze okuwangula Kyaddondo North constituency oyalinga jukira bali bajjayo mbaka kantinti Kyagulanyi najja n'alonda ne bamulonda mu by elections n'awangula bwawangula ingide parliament embereze kati 221 nze njagala bwa president awo ne bayitwala abantu batandika baleeta kibiina kyaki kya Nuupu bamaze okigula ku musajja mukulu Kibalama Kibalama tebyali byangu akitunze ya kibawali wadde tebyali byangu waliwo byolowooza nti tebyabanyumira n'ekibiina kimuguza mutuufu yali bwe kiri mu mateeka so ne bayingira ekibiina kya Nuupu abayingira mu kibiina kya Nuupu baali bangi ne bateeka bo beeteeka bwetege square okulondebwa gwe bawanga kadi gwe wesimbe wano gwe wesimbe wali gwe wesimbe wano gwe wesimbe wali ne balumba ekintu so 221 Segirinya n'ayingira mu parliament n'alondebwa ng'omubaka banne be yavuganya nabo baaliwo Sulaiman Kidandala yali wa DP ku kadi ya DP Latifu Ssebaggala Haji Latifu Ssebaggala kiraka kyamukwata bubi amanyi waliwo omukisa ogukwata obubi ngera bwalaba era mu mbeera eyo nti waliwo n'omulala eyakwatibwa kyamukwata bubi naye nti singa yayanguwa n'adduka n'afuna kaadi yali ajja ku bwaloodi meeya waliwo omuntu omu gwe nalaba nga yali asobola obwaloodi meeya nga singa yayanguwa ne yeetega mangu yali akwatirwayo abalala obwaloodi meeya bwagenda Lukwago n'abutwala naye wano waliwo yalinga ali mu kibiina mu Nuupu ese kyagaana naye nga ate waliwo yali asobola so katubireko katongole omutongole mbeera eyo naye omusujja teyaguyingira bulungi ku kizimbe kya Muganza waza ku Kasonda kyamusunda bulungi amugambye kadi no kadi eganye eyo gindi ye Kayunga Baale bajibadde tebandeke kadi ngomalu yali campaigning manager we ne Patrick Walayi ajeje Walayi ng'akuba essimu ku TV M2B Walayi M2B gundi Baale Kayunga nga balina okweyita omunyala afera tumanyi so bibaamu so besimbawo abantu balinga 9 Bukawempe North Latifu Ssebaggala Sulaiman Kidandala wa DP Segirinya wa Nuupu n'abalala nga 6 ne bakayingiramu Segirinya akabakuba so mu musujja ogwaliwo mu bbugumu eryaliwo nga abantu waliwo endowooza yaliwo nti abantu baali baagala enkyukakyuka baagala balabeko ku nkyukakyuka ensi ekyukiitya kubanga biseera ebyo ndowooza olaba nti Kenya baali bamaze okulonda president Uhuru Kenyatta nga bannayuganda bagamba naffe tusobola okufunayo president omulala oli gundi naddako omulala n'abeerako wali so bajjira mu kintu ekyo Segirinya aweereza naye ebbambi ebyobufuzi ebya waggulu kyenkana tebimunyumidde yatuukira mu mivuyo tebimunyumidde kubwa tulugunyizibwa tanyumiddwa bya bufuzi ebya waggulu naddala ng'obubaka bwa palamenti abadde amaliridde abadde mumalirivu ng'agamba nti asobola okudda 2026 Allah amusaasire byamusobako naye nga yayingira mu byobufuzi n'awangula akalulu so ndoza yali naku z'omwezi zaali mmeka 3 Septemba mu 2022 ne bakwatibwa tiwaliwo effujjo eryali likolebwa e Masaka eddawa eryali likolebwa ewaabwe e Masaka oliyinza n'okwebuuza nti lwaki Segirinya ne Ssewanyana bakwatibwa mu kintu be bakwatibwa mu kino ne bw'olingizaako era n'emibiina ebirala era waliwo okukoomya begeri wali abakwatibwako aba FDC beerayijja okupa ne banne ne bavunaanwako n'ebimisango naye nebejerezebwa so bano olwokuba nti eri waabwe nnyo
yalina waliwo ebirowoozo mu intelligence ebiga nti ayinza okuba n'akalandira ku bantu bano kubanga eri waabwe. So Segerenya yakwatibwa ne Alan Sewanyana Mbaka wa Makindye West oba Makindye y'Ogwanjuba ne batwalibwa. Bayitibwa no buyitibwa. Babaweereza tizano linga court summaries but zibanga police notice niwaga nti weyanjule ku police obeko byotangaza waliwo ensonga ezeetaaga okutunulirwako. Alaba omukutu gunera kugoberera SB4 Media ebiseera ebyo waaliwo ebijambiya e Masaka tiwaliwo ettemuli ebijambiya omwattirwa abantu abawerako era twamaliza President Museveni ne government ya NRM wa government ya Uganda eriyiridde abantu abaafiira mu bijambiya ebyo miliyoni 10 ekyennaku waliwo abantu abamu bebawa ssente nga tebaafiirwa na muntu n'omu nga baalimbayo nti naffe twafiirwa era ekimu ku bizingamya enteekateeka za gavumenti ya wano nti ababbi beetega nnyo ne basena. So ebijambiya ebyo abantu bwe battibwa byali bibaddewokko emabega era abijjukira obulungi yali 2024 waliwo ebijambiya Masaka kati ebijambiya bivuddewa ne tujja ne babisilensinga ne tutuuka kati ate 2022 abijambiya biddamu Masaka abantu batandika okutta bannaabwe balaajana tuyambe okutuusa ab'ebyokwerinda lwe bayungula ne bagenda enkambi zonna ne ziyiwukayo. Enkambi y'e Kasijjagirwa nekola omulimu gw'amaanyi nnyo okulawunanga ebyalo okulaba buli wamu abakulu abaali bali mu nkambi y'e Kasijjagirwa Masaka. So bakola omulimu ogwo mu kutunula ennyo kati bagamba nti Segerenya oyo alinza okuba nina kyagamba n'oli abamu bagamba bawaayirizibwa naye abalala bagamba nti waaliwo obujulizi obubaluma naye ate bwetwatuka mu kooti bwabula kati ne basibibwa. Olumu waliwo n'okukola effujjo baleetebwa mu kooti baasukka ne basindika ekigo ne babeerayo bwe bavaayo ate kooti n'ebejjereza ne baga nti ebatadde ate ne wajjawo akabadi akalala akali mu intelligence nti kaali nga kana aka Black Mamba bwe baatanga Besigye nga bamutera ku kooti ate bano bamulinda wali wabiri wa kooti n'amuzaayo ne Segerenya ne Sewanyana bwe kyali babatadde kubajja ku Kitalya oli abayoola abaza kigo babajja kigo ono abayoola abatwala simanya Kitalya. So obulamu bwabwe ne buyita mu kutulugunyizibwa nti Segerenya yalina ndowooza obulamu nayo expose komera ennaku 5 bibamala mu komera gwe mwaka mulamba ndowooza n'emyezi nga 6 si kirungi obulamu obwo si bulungi si bwangu osula empewo ate baayinanga bayina endwadde zaabwe era baagambanga mutukize tulabe abasawo baffe ninga bamu tebakkirizibwa. So bw'obeera mu kkomera waliyo obudagala bakuwa musawo ajja n'abagabira obudagala obuliraawo musawo kifuba kinnuma biki n'akuwaayo septrin 2 not even a dose nibakuwaayo septrin buubwo mugirako okukolola bakuwadde obuliimuliimu bwe butyo. So treatment netaba complete ebirwadde ebyo byagenda bimuliya mpola mpola. So agenzo mama we yalajana nako naddukira President Museveni aga President Museveni taso omwana wange yandikira abazzukulu ndi kubona n'abaana mwana baba ino omusango yazza gunyonyolwe n'ensasira omwana wange mute yamuta ne Segerenya tasobodde kubeerawo wadde yateebwa yejjerezebwa alina endagaano gye baakola baga mbu waliwo endagaano yakolebwanga bava mu komera era bibaamu toyogera bino tokola bino toweddamu kweyisa bwoti ne bwoti ezo endagaano zibaawo between you and the state. So Segerenya n'avaayo ne Sewanyana naye nga Segerenya yayisibwa bubi ekitegeeza komera okusibwa kuno kwe kwa viiriddeko era emikutu egisinga gyogera waliwo tocha osanga mwalimu okutulugunyizibwa omanye okusika olw'empaka ne bakusinika mu kamotoka bwati oyinza obutatuulayo bulungi nti otudde ku katebe n'osuulayo olubirizi bwoti kati muli organize zigenda zikyankalana ogenda oyisibwa bubi wadde abadde muvubuka emyaka 37 aba akyali mwana muto nnyo era emyaka egyo omuntu wabeera vibrant n'okuba nga akola nnyo muweereza mulungi ngera bwobadde omulaba. So bwatyo Mr. Update nga bwe yatiikirira ku mikutu emigatta abantu
nti yayitibwa Mr. Update ng'ovudde wali ku ssimu ze yakubanga ku radio yafuna erya update olw'enkuba nti yaweerezanga updates ez'amangu ku social media n'okusitreaminga live entambula za Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi Bobi Wine n'ebikolebwa ekibiina kya NUP nga babiweereza butereevu kati nabya Mr. Update era nga ye kyaweereza kibaalaali kino bagenze wano tugenze wano tulumbye wano nga buli omu agezaako okukola nti kyoyogera ku NUP kiruwa bwe kiba kivudde ku Mr. Update platform kituufu kyekyo so that's why gye yajja erinnya Mr. Update era nerimutambulirako mu bulamu bwe kumpi bwonna alina ebigambo bye yayogera juzi nga ateereddwa n'agamba nti ayagala okudda yesimbewo 2026 abadde mwetegefu nnyo ate nga akalulu abadde ajja kukawangula simanyi naye nga Ssemateeka agamba nti kikakatako kakiiko kabyakulonda palamenti bwekola announcement nti omubaka afudde mu myezi 3 akakiiko k'ebyokulonda kibakakatako okutegeka by elections badana kuba campaign muddamu ne beesimbawo ne mukuba campaign ne mujjuza ekifo ky'omubaka nga bwe twajuza eky'omubaka w'ekisolo omubaka omukyala nyira wasisi yafa omutima so nekino kisobola okubaawo tujjuze ekifo naye ani agenda okwesimbawo nupu egenda kuleetaani so awo ate nga weesimbawo ku ssaawa eno kyekyebuuzibwa tusobola okukuba akalulu ku ssaawa eno nga mu gw'omwenda tugenda mu nominations tugenda mu nominations kinasinzira ku parliament kyenatugamba oba ekifo kikuumibwa nga kikalu nekirinda kiri naye nga etteeka ligamba balina okujjuza ekifo ekyo so bwatyo Mr. Update Muhammad Segirinya mukama bwe yamujjuludde era olunaku lwe yamugerera mawulire gasaasanye ku makya gasoose ne galabaamu amancholo ono agamba afudde oni agamba tannafa eddwaliro ligamba tannafa basisita bagamba mulindeeko tumale okukakasa kubanga organize ezimu ze zisirise waliwo ebintu bingi ebisobola okubaawo bw'oletegereza ennyo mu nsi yonna waliyo abantu abaze bafa mu mbeera bwekyo waliwo omwami yawangaalako omukoma n'amala emyaka 4 ng'ali mu ddwaliro asirise waliwo abafa organize ne zisirika n'abeera waawo okumala ebbanga eddene waliwo omugagga wa Nnyondo wali bamuyita wa Nnyondo club wali bamuyita naye mbwe yaliko mukoma nga organize ne zisirisa naye nga waliwo gundi ekyakola yamalayo ngo so not until they pronounce you dead nga system zonna zikoze eki zisirise so amawulire agasoose ku makya gadde ga mpulubujju wuuno webiti mikutu gitambuza era ababadde bajjanjaba omulwadde babadde bamulabye ndowooza bwe babagambyeko nti omuntu embeera eri bubi bo ne bakola ki ne bakitulisa so amawulire ne gatambula ate ffe bannamawulire kyezera kukyogerako nga twakitandise dde okinoonyerezaako so bwe bityo oluvannyuma amawulire gakyusizaamu tannafa naye ku ssaawa nga 6:10 eddwaliro livudde eri Rubaga ne likakasa Segirinya mukama amujjuludde era ne palamenti nayo neewaawa ewaddeyo akadde ak'okusiriikiriramu okujjukira omubaka oyo n'ebirungi byakoledde eggwanga ekibiina kya National Unity Platform akawungeezi ka leero kitegeseewo okukungubaga okwawamu era n'omubiri gw'omugenzi gugenda kubeerawo awo singa Segirinya afudde tezinnawera ssaawa 6 mu busiraamu balina enkola gye bakolamu kimagenda okubuuza obaira oziikirwawo wabanga gye bamuzaala bali bakatoliki olowooza naziikibwa mu busiraamu akyasobola okuziikibwa mu busiraamu wabanga obukkiriza bwe bwadde nga buli mu busiraamu enzikiriza zino tezikyalina nnyo mpiiga na kwewalana kulyawo wabanga omuntu yasalawo nakkiriza obusiraamu oba n'alokoka tuli baddeme nnyo okuziikira ku kijja kyaffe ndikuteekerawo kabuliyo wali naye ng'oli ku kijja so osobola okudda wano ku kijja oba osobola okuga nti baniziikanga mulimbo nga walaama bakuteeke mulimbo ey'obusiraamu bwe banaakusaalira obulungi so ayinza okuziikibwa wonna bwe bana batugambye naye nga National Unity Platform egambye nti bagenda kukungubaga pulezidenti w'ekibiina ekyo kya National Unity Platform agambye bagenda kukungubaga ekiro kya leero era omulambo ogenda kubeera ku kitebe ekya National Unity Platform ku Makerere Kavule ate bagenda okuva enkya palamenti nayo sipiika alangiridde bagenda kubeera n'olutuulo olw'enjawulo omubiri gwa Segirinya gugenda kutuusibwa ku palamenti ku ssaawa 4 ez'okumakya wabeewo olutuulo olw'enjawulo basooke bamu viewing then afternoon wabeewo olutuulo olw'enjawulo okusiima ebirungi
byakoledde eggwanga okujjukira obulamu bwe n'okwebaza Katonda ebyo byamukozesezza mu bulamu bw'ensi eno ate n'okumukungubagira ng'eggwanga. So Speaker Right Honorable Wanita Among agambye nti bagenda kukubaawo n'enteekateeka eyo olunaku olw'enkya ku Lwokutaano. Ate nga tusuubira nti enkya bw'ayinza okuziikibwa ngeri gy'ali mu Siribwa abanga anaatambuzamu obusiraamu. Olugamba nti bayinza omuziika ku Sande. Mpuliddeko bagamba. Tekigaana. Twali tulabyeko neera omusiraamu yaziikibwa ng'ennaku ziyiseemu. Bwe babanga bakkaanyizza tekigaana. Naye nga mu mbeera eyo tusobola okugoberera obusiraamu oba tusobola okutunuulira enteekateeka ng'ekibiina bwe kinaaba kikirambise. Kibiina kiyinza okutuga nti enteekateeka ffe gye tulina eri bweti ne bweti. So bwe bulamu bwa Muhammad Segirinya. Gwe nga bwe ebirungi Segirinya byakoledde abantu olina byomanyiiko era nga abantu ab'Ekawempe North bagenda musubwa nnyo ku ebirungi byabakoledde. Bannakawempe North bagenda kusubwa Segirinya olw'ensonga Segirinya abadde muntu ayogera amazima nga teyeekweka ekimuluma ng'avaayo nakyo n'akiviirayo. Manyi waliwo kibaita okuviirayo ennaku zino tulina ekintu kyabaita okulabisa ng'avaayo n'akirabisa nakitegeera. Segirinya oba akwatirwa yalina eddwaliro lye yali azimba ng'ataddewo eddwaliro okulaba nga ayambako mu Kawempe North kyenkana oba mu Kawempe as a division mwe muli n'eddwaliro ly'e Kawempe lya Rifaro naye erya KCCA naye ye yaga nti naye kanzimbayo eddwaliro ntaase ku bamaama abazaala wabasobola okuddukira okufuna obujjanjabi. Otuuka mu ddwaliro ly'e Kawempe n'obuuza embeera gye balimu abaana abazaaliddwa balina ruumu we babateeka ku fulo ey'omukaaga awo balina ruumu we babateeka abazadde. Nze tuukawo nogamba wano siteekawo mwana wano sisulawo. Abazadde n'obwana bwabwe bonna bali mu ruumu emu mwe muli ebbugumu litunka nga ki nogamba wano kiki nnyo. So obulamu bwabwe nga buli mu mbeera bwetu ogenda eri mu incubator gye bateeka obwana obuzaaliddwa nga prematures mabegako waliwo yabulaga nga butadde ku kigoye wansi okutuusa eddwaliro lya gavumenti yaga nti nedda tuteekeyo ne bateekayo obutanda. So bangi nnyo omujuzo mungi. So Segirinya yaga nti tukendeeze tubeeko we tuddusiza abalala. So abadde mukozi muweereza mulungi alumirirwa abantu be era abadde abasakira okuva nga akyali Lord Kansala ye abadde tasirika ng'ekimuluma akyogera bwakiri baganda baga nti alwana okutuka omukira ng'omunya mwaye omunya bwe gulwana okutukako omukira wakiri ne gumira omulala. So that was Segirinya. Abanoopu bano olowooza abaleesa atya ng'ekibiina kya Nuupu kyo akikubiddwa ekkonde neddene kubanga bw'abanga abadde photo soldier abadde eriyo photo soldier abadde mulumbi abadde muntu wa munda asobola okumira ebyama by'ekibiina asobola okunyweza ekintu n'okukonvinsinga abalala nti mujje tunywerere mu kintu kino. So ekibiina kya Nuupu kikubiddwa ekkonde ly'amaanyi naye nga bwe nkiraba ebbanga lyamaze nga tali mu system etambula like what tumuyite politics ali mu practice bayinza okuba nga babadde already balina bwe bakavalinze. Omuntu bw'alwala ebbanga ddene otuuka essira n'ogira noga nti ne bw'aba avuddewo tusobola okuyimirira. So bateekwa okuba nga kati mulimu abasobola okuwanirira empagi eyo weebadde ne basigala nga bakyatambula. I believe wala ne obuzibu baalina ye ne yali omunne ezimufumbiro munne wagiswa mufumbiro ti bakimulungula nekiggwawo nebanga agenza okuvaawo kyenkana nga ebintu tebikyaliwo. So obukuku bwingeri nga tebuliwo kitegeeza nti they can stand. So tweyanziza ku SB4 Media tugusa ensonga byebyo byafaayo by'omugenzi Muhammad Segirinya omubaka abadde omubaka wa Kawempe North bwatu watuvuddeko olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 9 tuli mu mwezi wa January Gatonnya 2025. Omwaka guno tetugutandise bulungi tutandise na okungubaga kufiirwako omusajja Njasabiggu era tusaba famire ye tusaba emikwano n'ab'eŋŋanda Mukama abagumye kubanga yawateera yajjawo. Twagala okubeera nga tusaasira
ab'ekibiina gy'abadde awangalira ekibiina kya Nuupu nti byebyo Mukama watu wakigeze ne tutuusa okusaasira eri maama we. Maama ono abadde amwagala nnyo. Kituufu maama okumusaasira naye Mukama akugumye. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katonda yawa ala yawa era yajjawo. Bwabanga yagera nga ennaku za Muhammad Segirinya ziribeera nga ziggwako ng'ennaku z'omwezi 9 January 2025 twali tusobola kwongerayo wadde okukendeezaako. N'olwajjo yabadde asobola okubanga alangirwa nti afudde obanga ennaku z'omwezi 7 naye nga Allah yagamba nti nga 9. So ffe twali tetuyinza kusikambula nnaku wadde ozongerayo ye Allah we yagerera weewaawo tugamba bugambi nti amusaasire ebyamusobako amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Pozi kirema kujjukira Segirinya bingi bye tuyinza okumujjukirako. Ojjukira okusikomwa kwe baalimu kone Sekawumalu. Simanyi Sekawumalu singa ndowooza abadde wabweru. Nti gundi yafunyisa abawala embuto ate gundi abantu baana basabira abakola bugwati embeera eyo naye teyerabirwa. Segirinya ye muntu abadde teyerya ntama ye nga abeera open n'ayogera ye nga teyerya ntama. Waliwo abantu abeerimbika mu mbeera ezimu mu kusabira abantu naye ate ne bamweza nga boonoona bangi era tugafuna amawulire ago ne tugabekkirira. Segirinya yakubaganira ne Sekawumalu awo lwaki kusabira abantu ate kubafunyisa mbuto tebyali birungi. Naye mu Buganda tugamba nti omufu tayogerwako kibi. Ebibi bya Segirinya Mukama abimusonyiwa. Okay, biye byo twayanziza nnyo omukono kuba tetwamwanjudde teyeyanjulira kweyanjula. Mukulu amita wamwanjudde n'ogamba mentawaani mwajawukana n'akugoba nangoba namutawanya nnyo ng'amanyi okujja bati wenkoya nangamba naye sebunya kiki naye namuzannyo mungi by the way wabala kumentalinga oba oli awo singa naye n'omuzannyo ogwo singa ndowooza ndi naye nina bingi bye nakuyigirako nti gwe wali omusajja anjagala nga naye nga byenkola bikunyiiza nga manyi okukola bikusanyusa nonsiima tusobola okubeerawo nga nonyiiza tetwetaaga nnyo okuba bamukwano nnyo nti oba tubeera wamu ate olw'okuba nga tukola omulimu gwe gumu tekitegeeza nti omumanyiire naye ate nze tuba twagalana mba nkwagala bwagazi kati omusajja wange oyo mutabani wange oyo alinfiira mu ngalo nga mutwe gwa namukuleetera eno n'akuddukako yalina eddembe lye namukkiriza yampa ensonga ze nga ziyimiriddewo ng'omusajja era nakkiriza ne ngamba nti oli musajja ate ova ku musajja ng'abeera ndejje gy'asula naye ng'akolera ntinda nga boda olunaku emitwaleetera emitwalo 2 amajja n'addayo emitwalo 2 ekimizi ng'akozesa emitwalo na transport n'omutwalo gwakulya omwezi ng'afuna simanyi byonna byonna bibaamu mu bulamu era mwebazaako ekintu kimu mugumu mumalirivu musajja mukozi bw'aba alina kyayagala akirumba kwagaliza obulamu obulungi mwana gwe. Okay, tweyanze nnyo tweyanzege ku SB4 Media tugusa ensonga tujja nga tubatuusako updates byonna naye nga tubagamba kimu nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa Mr. Sava Chini Mayanja tujja kujja katukukyayireko eno mubeere bulungi mweraba. Segirinya towummula omuntu yenna anawandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Segirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Segirinya tekiriyo. Tekako fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight eramba buulidde nze kyemujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight hard. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then
Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Fetukuse nsonga